ngendo kisimba ye muntu olwaleero ateekateeka amaanyi aganatuwanguza okukulembeza eggwanga ekisinga setegana kansala olemale kansala kasina pulezidenti basaalumira kubanga yakwata uganda muki okulembeze wakunjiko naye otaba wano wansi tulina oduzimba olwensonga nti ebirandira bagamba bibyalira obuti naye ebirandira by'ebiseera bino byayagala Yusufu baatiwazirunga obubereberye ngesaba nagikwaligira gitambula nga wala mulangira gw'omuti guli eno neeno era bwekigulirako ennyo kuva omulangira ndete mulamu gusobola okubuzaabuza naye kansooka esiime abavubuka bano mbagulira emirimu gyabwe gye bakola namwe timbamanye n'emitima gyabwe gye balina abavubuka be babuze engoma mbadde nsaba muyimirire njogere obuvumu bwabwe otanga n'abagano banaabeegattako kitegeeza walusenga chairman asalawo n'agamba buli gombolero olukiiko lwali olwagendumalayo lwonna abasinga kwenda tukuyangako kalukumu oyinola bigombolola nemu ngekikirira omuntu okuleetululaziko kukuba ekisingira ddala okuba ekyamaanyi abasajja abo nga bemulaba akalungu akawedde aka pulezidenti twalina tisati z'abanfanfa basinga mwazirabako omukyala yali abamawulire nsaba politi y'ab'engoma eri mujje mugifune bulungi abaami abo bemulaba ebipande ebyatiibirwa okuva ebutalangu okugenda engoma nga babiyuzaawo ekiro n'emisana aba gavumenti eri mu buyinza poliisi n'ebitongole ebirala awo ne babibanga ku ssente zaabwe ekira kipande tekwajja ku kiteeso era bwe tetusabangako ku kitebe posita wadde n'egyo bakulemberanga omwami yali mu nkonfiira n'oyo bagendanga e Kampala ne dizayina waffe ne bagenda ne bakubira ebipande bagamukubira bya mitwalo 5 nga tetulina bwe tukubidde simu nti pulezidenti eno bamwagala olaba ebifaananyi bye ewero bamwagala okukola kino nga tukubisa posita sente zaffe nze nalondebwa ku kitebe waggulu erinnya lyange lyateekebwayo era bw'okebera mu bitabo ebyo bita okunsangayo nga bagenda tandikawo obusinde bwa Nuupu oba bwa People Power erinnya lyange lwatwalibwayo Sulaiman Kigandala kuba okubedda nga obululu bwabwe bwonna bunnaawo balafiiru bwe kikabeerawo tamanya nti bakuka kajjayitamu tebateekayo erinnya lyange ate era ndi omu alwanye entalo ezange n'abakulembeze abanya mu Uganda enkwe nyirako obuntu obunene ennyo omukukunavu nga yakola paalamenti emyaka ena nabumbisa kaala oluvannyuma omulaba n'ab'emyalimu ekalanga loli yange bwe mukwatirayo mu kakiiko k'okulya n'ebisabesedi yange mu nsonda n'etuuka obukulembeze ku kitebe kale ne bagimuggyako ne bagiwasa ebyirimu bw'oba olina obusobozi obusobola okulaba obubbi mu kibiina vaayo straight forward togamba nga abatulyakwekwe bagamba oyo namulaga obujulizi bw'oba bamuwadde akolera alisiguuli bw'atambulira mu ngongo n'obujulizi obwe babugyewo abaami abo mulaba abamu basolako obuzibu okumala wiiki nambala n'okusuba kubanga ewaffe eri nakati essaawa zo tekanatandika naye bigatulika ewaffe mumanyire era wano tuddeko omusajja yali agezeyo wange emirundi n'emirundi waliwo ebakuirako wali kibogo oyiri ku pedo station ngezera abantu bakuŋŋaanye bakaaamafuta emotoka eyo ebwe enakaseke noozi bw'oba tolina lo nga tewasalawo nga pulezidenti waffe tosobola kwambala satiketi bombeereeyo noyita kisayo newaliyo mupiira omusajja ajja n'akuuza nagamba beso ki toyambadde namuddamu nga wekawewetamuyabemuga bw'oyambadde namukatwali bw'obuuza nemuga bw'obuuziza bweza omanyi sikumanya ate gumanyi nedda nemugamba genda kubikwatako nangeerako nagenda kupikya kwaliku sipiika ya pulezidenti nagamba nekito wateekakulu nemugamba oyagala kulaba wakati wanawangana nanaafa kumulamu sipiika era olwaleero luno juzi wano mubiro nebaddewo ebyokulaga obutali mumativu byawatoobuzi bapandikako ekiwandiiko namutayika ne batuwa diiso ne bamugamba oyo avuŋŋanyiza ekibinja era nga banoonya abamu kwanga ekigenda okwonya ekibuga Kampala nemuddamu nemugamba maka ga kitange gali Kampala nange gye nazaalibwa n'ebintu byange ebiri ngenda kweta byange bwabeere nokusafiirwa nemulagira ku studio nemugamba ali ku studio wembera kuba yakwezi mugamba wali ku studio wembera yange otwa nesira buzibu ne batuwa epuloni n'omukyala nakawomero
ne tuzigaba omuwala aba ateka emmere mutwe nninnyira omusajja ng'atuuse ewamu ejaketi munda kuliko poliisi n'akakoofira kabiwomula namugamba oyambadde kiki namugamba tekalaba ng'okambalidde mbaatekaage akatuwadde wuuyo nezija nemugamba taata musango ki kiro kiki nemugamba nzikiriza okusamingira omukyalo ekibonero ndagakano kweno ekolooli ndagaka akabonero nga buli konstitution ya Uganda bw'okambala ogenda mukomera ngende kasiimuleko bugize kulonire nekamubula nasirika agenda kwaba kata tomukumirako omuliro n'atandika okwegumbuza nemugamba mwade badde kusaba olwaleero Sande sigenda nageza lunaku nalwanyiganeka lwaleero Sande kiro nemugamba ekyo ku Mande kooti ekulu bw'otaka buli akabonero mbadde nsaba tugende ffenna nsule waka bali mu kaduukulu ekyokoze mu kooti nkwate ekoloni yange bweki omulamuzi ansomere akakagoye koyambadde akaliko nakawooya kamenya obusabo bwe kuti mu Uganda ngenda gendezera kulibonezo byabana binakuwadde bw'oba oyimiridde wano gumutima gwo gwagala struggle yakuweewulira itawali mpolampola kikulago masasi linya ikompola mayinda nkonyogonyigo ebibeerawo kino kikino kwagenda muli basajja obwakawagano lusobola okwetegereza nenkobogira akawonvu akasenya akali wakati ogenda kwambuka semawe wati pulezidenti bamukwatira wali kwanze nali kuwulira zaatambuliraga ku mukulembeze ne batugamba teeka atanagenda sema mukya mu military egaali musirikale omu yalindooza akyalina omutima gwa bannayuganda tumugaa tumaze olunaku lulamba kitundaga amazima tugenda kuba n'agamba nzikirizaayo bana musomoke mugende eri waggulu mutabuli mugule ebyokulya mulekere bana tubatuuka mu makati kati ate owaluto difensi n'agamba olagawa namugamba tugenda okutugula ebyokulya naga atejayitawo namugamba ate walwekitokuyanga akitabo difensi bomwana kwetwatoosokola ekyamazima neyinono natapatiza abaana basirwaga oba oyagala batoyagala yava nkwata nansindika weekasengenge ne bwe nalaba kumusaayi oli ayebanyalikubumayirainatutaasa naga kugenda kutingana nali nsasewakalukaviremu awo era akange kaali kabuge kuwa pulezidenti oteekeddwa oyingira mu sitwago muno ng'olina ebigendererwawo byakuwangula oteekeddwa oyingira mu sitwago ng'olina amazima oteekeddwa ogiyingira mu sitwago ng'olina okwerekereza abaami awo bemulaba bonna balina emirimu ate egy'amaanyi byomugwakubeerera omulimu gwe weewuunya lwakyaliwa omwami kakonzo ono amanyi bitugulu bwoba tolina mitwalo ina togigese mu pikipiki tojjaawo wano eyo nsonga emu ekyokubiri okulya kweri teriyo wadde alina ekitooka ekimu oba ekikata nako kwamusawo kati sibaga obwegenda bamaama sibaga obwegenda naye ekirwadde kyenjagala okusembayo nakyo bannagumbalaba abantu abakola disitulikiti eno tubeera tutya wano amagombola ge bamenye nga tuba okuno omuwere eno yentukwenewakuno omukulembeze wano wetuli wano ku magombola agakola disitulikiti eno yonna wano wetuba tuli ku mukolo gwa kibiira wano tusobola okujjawo obuwangu senga batugamba nti kale abakiiseko abakiise wano buli omu agenda kiri okubala kugundi eri ne bali batwana abangu kimanyi abasiga batuwangula bobunatunkulaba oba okyali maama onagamba oba mukyalo nagamba mpagira nze nyambala baasi oyagala okuyagala nosigala ng'ofumbewa ng'ofumba mmere kikaaki eyo ofumba mmere kikaaki gy'otola ofumba ng'oyambala nenkomaneka mama abaana be batukumba mmere nje babetole kusako n'olukono eka abaana ebawuza emmere mukakasanibwa muli ku kitu kati gwanya yaneseeyo wano Uganda mwakuddako ku bugungu osobola okugamba otaba ba Uganda wetaaga abantu n'akugamba sijjagere kyali omulake omweyaza yasomasoma byaki yasomasoma byaki olwaleero kimanyi nti Uganda mu nsi zonna Uganda yesinga okuba n'abawabuzi ba pulezidenti nga tebalina amalwala sinya yakuna kati babanga bali babawadde emikisa gyokole egy'emirimu owange emperera nga mukole olwolwasibago asooka gyewo abo abantu abasoze emirimu nange obanga nabo abaana oyimirira wano ono omwana omugamba yogera wanekunde mukigo olutukutukigagiragamba nsogera lutukukubaana Uganda naye ensonga yagibaluwaka kati olwokuba nti bali basobola okukozesa abantu bakubi obyabo
bwe lwaki tokozesa mutowo mugambe gumuza byokola toke twamaleete nga tutata yagamba yalekawo ete n'aleka amabidde ku kimanyi nga nowanika awanisa agenda sobolanga lwakuna n'agamba mumanyi ngenda okwegata kubanga fetuzanga munena bino bagamba nimuzukulu wakagira era twetunonye omulamu gwa jjajja tebabutuwa nze ndi muzukulu wakayiira era ewaffe twasimbawoawo abaana bajjajjaffe basenga abakabaka mu lusengero muli ejjajjaffe bwe tuba tuyimiridde ku lumbe tugamba abaana abazukulu bakayiira agafuna yaziikibwa kuba tekwamulaba bamala omugjawo n'omulamu ne bagusigaza tegenda n'omulamu ne bagusigaza ng'obuguli era buli awulira eddoboozi ly'okuva mu mutwe w'embuga agamba omusajja oyo agenze kujjawo abavuka bakabalite muzimu gwa jjajjaabwe tetuliko omuzimu gwajjira mulumbe kyagulabisengawo agenda tuwanguza atwale bagamba ebigambo byange bimu kubiriza abavuka bwenna abali mu nakaseke yonna eyawamu katikoodde mutulutuulu toyingira mu byabufuzi nga tomaliridde totugaabira bwe bakkuba kaabaana bwosituka nga bwogera naye bwogenda ku buwanguzi totayooma yayasiibula n'omukazi wakana kukisiroga bageze mu NUP niyo yagye wayingira tozayo ekigere nga tolina buwanguzi neyanza neyanzeeka tugudde bulungi engeri ebitukolaki birina okutambulamu ekyesitwa omulimu gwe okulaba ngaobulamu bukolaki bitambula ngaakodeetika buli muntu yena oba mukulu oba muto yena alina okukolaki okumugatta naye waliwo obuzima buli mu constituency so omuntu waffe waffe nti omubaka mbadde si ku ground naye nga mawulire gakolaki obuvunanyizibwa bwaffe yabuwamba embadde munakigulira yabuwamba agenda ku ground nakola emirimu focal person chairperson nadalakolaki yandikoze tegeeza nti bakoze okolaki bakumaze okujja basebe limanya opatuwa olwaleero mbanga ekitulese ekuddamu okutega ebintu kuki pipeline bitambule bulungi embanga kiketono nokula kutandika naye wenatunda bukiiko ntibijja kutambula sina bingi bya proxy okubalisina omuyebakozeeki ababudde awo endaba obuzibu nti pate cards tezajja mu budde okuva ku headquarters ate bagamba tube tuzigulira sente teri gesitwana sente ayinza kula cards agelasitegemana era se omukamafu okupaso chairperson kino tukikuyeko ebbanga ddene ngampira mukulu waffe atwala ku lijo ngagamba weziyinjamu nga sente ozigule ezanyuma okujjayo kugira mazima nga sinasi bizikolaki zizigula naye ate nga ntula ground abantu bafuna cards engeri mugese era omwami ewekasanga omyankula esimu nagamba nti owaye cards sisi nezifuluma ezigabiyuka bazigaba batya nga tizigenda mugesita nimbagula sisi tugenda okukolaki kulina okutamba so basiba banne banyi abali wano mutuyambeko kubanga sikyangu nnyo tugesita okubeseokubendakasike yetulewo nakoleki amaleyo naye ezo zensonga zendaba ziri ku ground zitaweerwa ikirakonoera mufe engeri njakusembya akantu kano abamu tugenda kwesimbawo byabufuzi byonna naye njagala nnyo abavubuka njagala kwebaza bannamawulire mwebale nnyo okulaga obuzinga bw'omusajja Muhammad Museveni mwebale mwongere okukola ki okulabisa mwe twabakazaako ttiimu okulabisa twabakazaako ttiimu kukola ki ttiimu kulabisa paka nga bakwatiddwa ekisibwa ne bazinda bazeewule batuwa obuyinza nga tukyakola ni ye pulezidenti w'eggwanga Uganda abasinga tuzaalira ku mulembe gwa Mwai Museveni kiwe kiri ne muzaalira ku mulembe gwaki n'abazuku ku mulembe gwaki naye twongere okuyaayaanira buli woobeera ebeera ku nkyukakyuka buli woobeera beera mu ekyenjawulo kyokolaki sawa ekyeso njagala okwebaza olw'omulimu gwakoze wali okugogola ekkubo alina okubiriza abantu n'abakulembeze ababadde kwebaza mwebale okugogola ekkubo ebyo nno ebintu bemulanga ebitonotono bye bitukuula abaaki ab'amaanyi singa abasajja balongoosa ekkubo nga tebakutte buyinza naye ate banaatwala obuyinza embeera eneeba etya ekyono kyanjawulo tukweko mu ngalo ekyo kyaki nawe ebyoli weyise ng'oweekyukakyuka owa NUP kino kibasaba bw'oba osazeewo okubagirawo NUP yambala engatto siba obukuwa okole ki
ne bwoba weesimbye ku kifo kya kansa gwe twabanga ekitono weesimbye ku sisiri ya enyaali weesimbye ku muntu ebyo byonna bina binakutuukako tebijja kutuukako nga gw'omuntu ayo bijja kutuuka nga sisitemu yebikoze eki yebikutuusizaako nyongera okusaasira famire z'abantu abaawangwa abaana baawangwa abaana basibiddwa mu makomera naye nga basibiddwa ku nsonga ntuufu yantuukakyuka bannange bakugamba nti betwala ekiro ba sukaali oba olinamu ebiri sigazaamu olukumweritano luweeyo bagende okola sukaali waki w'omuntu oyo ensonga nkulu bwe baali basibyeko manyi obulamu bubeera mu kkomera ebyo bibeera biki tebeera byangu naye mbasaba tutambule ffenna ekirala bwe tubanga tutuuze kutukoba kujjukiza muntu oyo buvunaanyizibwabwe bwalina eri community bwalina eri eggwanga kyalina okubeerawo paka enkyukakyuka ngaekoze eki kamalirize wabangambye ebibere ebigambo bitono ebirala tujja byogera ngaekoze eki naye bakabyakuzi twogera nnyo naye tebwogera ebyo sikola ki kiri mukuba nti kusajja ekisirise kati kamalirize nga tugamba nti abantu bonna abateekateeka okwesimbawo yes Kyagulanyi waliwo n'akalala bakugamba ekyawa pulezidenti muleke kakweka Kyagulanyi neeyanziza akaseera kange wambadde kano abadesiteti neeyanzeege abandi mundaba nyinza okuba nga kiri mu mbeera ya bulijjo naye kamya kulisentamu yeegaane yamaani ebintu ebitubonyaabonya byali byateekebwa bulungi naye bigaanyi mugenda muki okukola byebino mu kulonda structure wateerawo olupapulizo olukugira abayingira mu structure baani abayinza ogikola ki ogibeeramu buli omu ali wano agimanyi bannabyabufuzi mumaamidde structure bwe bulwadde obusoose okubeeramu nze kamya sigenda kwesimba kwe kyonna kyokola wanasalawo mbere byamaani bwegombolayawa yekafeeka ntembeeta bwe baba nsindikidde okubeera nga besimba ku lwekibiina obulwadde buvudde awo olonda sentebe nga tunayagala beeki sentebe mukwesimbawo bwe kijja aba alina okuba abajja enkokola yagala ekyayingira mu structure era ensonga zonna zaava okubeera azikola ki nga zifa nze abantu nno beetera okwebaza buba mubeerako mu nkiiko mwetera okwogera tubeera ensonga ntera nnyo okwebaza abantu bamerizemeka omuntu ajja wano nga talina kifo kyalina kwesimbawo mwebaza nnyo ne wembeera ewaka mwebaza omuntu oyo aba ayagala nkyukakyuka that's all kiba kitegeeza oyo omuntu yayagala ekibiina n'omutima gwe kujja tuli fena tugenda kuwulira abantu nga bayimba oluyimba basooka kukwata eyo nnono bannabyabufuzi bonna basooka kukwata nnono NUP everywhere nga bwe tukwogera agenda eka nakakolere kuleevu n'akakakasambu akayingiza muntu naye nga tutakambala tuli wamu kati twazizaako enkofiira n'oweenyala emu mu ndowooza ateekako enkofiira bw'omuntu omuto okuloga tumunyina oyo wafi naye nga si wafi tugenda kwetereza era luno olukiiko nsuubira okuba nga omulamu gubadde kwetereza kunya kinkoze bubi ab'okukitebe tebakola ki tebaliwo ekitebe kya NUP kifu nti bo balina ekifaananyi kyero bali kwetinga nga babali waggulu abatudde eri ate nga si kyekiriwa kiba kitegeeza waliwo distance ennene wakati waffe abali ku gulawundi n'abali kuki era nabo obulwadde bwaki bw'amaanyi tubyogera abamu batuyitamu amaaso nze nkikoze embeeramu bampisizaamu amaaso enkiko zalimeka biri olwali esemuto mukama waffe yajja oba mukama wammwe si wange naye owammwe mukama wammwe gojja mutegeera okuira kengenda okwogera sagala nnyo twogereza mu manya g'abantu nga tuli mu miitingi ez'omu nnyumba nga ziriwa nga zino abamu we bajja mu miitingi bajja ne bakameramaani baabwe
nga baabwe so si ab'ekibiina. Information yeyiyo ayagala bagikole ki bagitwale wabula oponenti walese ekituufu kisobola ogogolo tebamuteeka ku mukutu kiba kitegeeza tetuli mu nnyumba abamu bali mu nnyumba babali wewaki wa nnyumba kijja kitya oli ajja ne bannamawulire nga mubalabye yamusasudde teyamusasudde nga azze okukwata n'oleveniyo wabula okukwata ye ebimusanyusiza ng'omuntu era miitingi eno abagenda okiraba mugenda kukola kulu mugenda kulya information y'emu yabadde ekuba abantu abamu nga tekulu nkyogeredde wano information y'emu ekuba abantu oba ekigogola tegenda kukuluma kuba siffe twamukoze eki twamusasudde munnamawulire ate ne bannamawulire tebabasomesa kola ekyo bannamawulire babalinakwatiza ebalina mudda wojja nga gundi mukuba nga tuli mukugogola kkiriza mukole ki mukube ate wetumala tudde mu nnyumba tukole ki twetereze mugenda tukozesa ng'embalaasi bagituulako naye mu budde bw'okulya olumu oli aleta obutagirowoozaako atuuse ku mikolo siturakita zino singa tuzikkiriza ne tuziwa amaanyi ne baligiswafe ne babawa amaanyi ekyesitula nga waaba ayogedde aba akoze eki naye ng'olungamba mu waliwo miitingi eyagenda maabe kiba kitegeeza baligiswa namwe babalinyeeko ate nga ffenna abaagala okulondebwa abaagala enkyukakyuka twalibadde tuli wansi w'abaami baligesitwa kuba ligesitwa talondebwa gwe abeera appointed from where tuli ffenna kiba kitegeeza ono mukama we y'oli Kyagulanyi abasigadde tuli wansi we oba oyagala otokola ki bw'oba tobyagala biveemu yibirirawo wannamunidi natojja mwene yupi bw'omulirago olina amagi awula abanakkiriza okukolera wansi w'abaligesitwa nsaba bagambulire ku nnono y'ekibiina nsaba nebaze abakulembeze ne tukulembeze nabaka ekisanja kino nakutambula bakoze omulimu gwaki gw'amaanyi naye balina okusoomozebwa okwaki kw'amaanyi ate bambi bwe baba wansi n'okusoomozebwa okwo bakutwale wamulegesitwa baffe baligesitwa bamala okufuna okusoomozebwa okwo olumu nabo amaanyi balina maki amaanyi amatono bagajja mumanyiwo ba MP bamanyi bamaanyi okusinga baligesitwa era wajja mu pulotoko bambi pulotoko ne muzikta eyali wadde kamyasooka okwogera nti atunuulire ebiri kugulawo mumpa munanga abantu bakooye abatutte agenze mweyetabidde omukulu we yasooka otambula bwati bonna ne bakola ki naye information yaffe teyayitawo tuli ffena naye mu pulotoko yammwe mbadde esaba abateekateeka enkiiko z'eniyuki walitandikidde nga naku ssentebe wa LCwa oyogedde kuba nze ndi wa Ggombolola mu Ggombolola yange mulimu ebyalo ebisinga obungi olumu simanya kiri ku gulawundi oba olumu nfuna communication olumu kigikola ki naye omuntu oli bwe mumuwa amaanyi tugenda kuba tukozesa ekitandikirwako pulezidenti Museveni ng'atandika okubba akalulu atandikira ku chairman LC1 era kyokola bwe yagaana akaluka chairman LC1 ogenda muki bw'ansi eyeyokera naye nga beni tuli waggulu wansi etukola ki tetuliiwo funtu soja agenda n'awula naye ng'ebyaddala abuze naye nga ne chairman wawero siwano tamukola ki kaakati bali abatuwambi we bajja baka chairman tuwulira omuntu wamaayi abuze ku kitundu gaali innocent okitegedde ng'ogenda yamba otya omuntu afaanaganye bwati naye twambala enkofiira ne tukuba ennono zaffe naye nga tetuliiwo tuli ffena ekitebe twakisirirako ng'ekikookolo nga twagala bajje ku gulawundi mukulu musakugambye n'abatanga atutundidde yebaleme yebalire ddala alina ekigambo kyeyagambye ekyali kigenda okunzijamanyi yakugala tusobola zima byamukozi gye nakaseke nga temuli muwero tulayango nga temulimu nalibaludde information eva mu muntu ali etali disenti ng'oyo oba omuntu alima mu kyalo ngange n'aligyogedde n'aligiwulidde
naye okubeera ng'otuula ku kitebe n'otugamba mutosobola zimba byamukozi omutali mukulu mutama bulungi kituufu kitya nnyo tetuwalanga bantu abali wano tetuwalanga ki bantu kuba buli bwe twekuba netufumbe bwekwennyumba abantu bali balina gyebapiikinga bapiikinga obunaku bwaffe tuli fena kati lusaba kuba bakunyiiziza nsaba tukkirize tomwogerako oli yazimba ebyobufuzi nga bizimbyenga muti otegede buli mwomwogerako bali nga bagamba ajja waaki otegede naye ffe ng'ekibiina teryakisinga maanyi nze kameremwekera nekivaamu fena abali wano tukivaamu ekibiina ekizimbiddwa obulungi kisigala kikola ki tuli fena lwe lutalo olwagula Masaka mbuga yali w'amaanyi okusinga ekiri mundowooza ze n'agamba bwevaawo nukwekola ki bwe yavaawo yagwa kati fe tukanzidde mirandya kinywedde wansi nga tuzimbira ku bantu abatalina migenda byakwesimbawo naffe tugenda gwa kubanga kabe tewali kigenda kunyiza ogenda kunkubakala ogenda kunsanga mu nnimiro yange onkubakala ogenda kunkwati natandika n'abantu mu byobufuzi mukulu yayinza okunjulira twatuuzanga mu mitimi gaffe abamu bayinza okuba bamanyi ng'oyokositoni bitandikidde kapeeka zendiweeno kasabyobyebangaabo twabeera naamu abamu baala disi kuba twasoma abamu baala disi tetwatulanga nabo mu nkiiko naye nze nsigadde ku nkumbi yange kuba nina kyeyagala tuli fena bwe tuba tugenda ezimba byobufuzi tubizimbire ku bantu abatalina nnyo bigendererwa bwabufu era chairman Hassan Ng'ombe oba chairman wa disitulikiti oba interview mbadde nsaba bwe tubanga tuze mu miitingi zino ababagala okwesimbawo temubawange ebizinda mbadde nsaba kuba ffe basaba akalulu tetugenda kukabawa mu kitaafu kyeziteekeddwateekeddwa tetugenda kuba nga twebuuzibwako ku bantu bonna nga tubakubamu ki tooti naye wetufuna omuntu omu naliganaga neesimbyewo kulwa kansala kuba ngenda kwesiba kuba kansala kwa Ssemuto ababa balina ekirowoozo ekyagala okubeera nga begata ku kibiina kifa tuli fena era bagamunaye tekibotona tukyakeresama buli yaffe netufiibwa abantu mulayi netufaanagana kitya ate nga bali balina bigendererwa byate mukitaimuki mbadde nsaba nzikirizibwe enkiiko zetunaatulangamu tukube nga tulabe nga tuletayo abantu b'okutebe tubakuba ennyinga wano bwe babeera ku ttebe baba b'amaanyi naye naffe tubasika ne bajja kugulawo mutyene waffe tubasobola tubakola ki tubasobola mbadde nsaba munzikirize malirize ssentebe bampeeza kikagere bannange okulonda mbadde nsaba okulonda kwe batugamba okulonda bigenda kuba sirya kyokola abantu batukiramuza abantu abagenda olulondebwa ku ntikko bagenda beera mu delegation bwe banagenda nga mu delegation ng'omuntu omulonde kiba kitegeeza olya kaadi ku bifo ebimu kubyesenyumu tuli fena kuba oli wabeera ku ntikko yabeera asalawo tuwena kundi tuwe kundi bwe mulonda omuntu atalinansa ekibiina kifuuse neyanze nga kaseera tebampadde mukama wange eyaguliza yamani ngoma yangu okozesa okuzina nga wetujja eyanza nnyo omubiri
Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sununit Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sununit Beddings balina eby'omu kisenge ebikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sununit Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 2 61 76 99. Sununit Beddings, ffe essanyu mu makaago.